أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، أفضل صلوات الله وسلامه وبركاتنا عليه. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى، واعلم أن الله تبارك وتعالى أمرنا بتقواه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أخيرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا من الهداة المهتدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. amatenda amalungi ennyo era amajjuvu ennyo agatali mukendeevu gonna kabuwera obubi bwonna ebbanga lyonna era ebiseera byonna ga Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allah tabaraka wa ta'ala eyatutonda era yatonda buli kitonde kyonna kyetulabako mu ebyo bye tumanyi n'ebyo bye tutamanyi. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengero ebingi byatugabirira zahiratan wa batina. Allah subhanahu wa ta'ala ebyengera byatuwa bingi nnyo. Waliwo bye tusobola okumanya n'ebyo tusobola kubeera nga tubimanya, waliwo bye tulabako nga n'ebyo tusobola kuba nga tubirabako. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala ayazidu alaina wala yankusuna. Tumusaba Allah ebbanga lyonna twongere aleme kubeera nga atukendeeza. Netumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atugabire aleme kubeera nga atumma. Baganda bange, sinema kubeera nga nnyongera okwejjukiza wamu nammwe okubajjukiza okwefubako era okwerwanako tubeeremu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala sirran wa alaniya, mu kyama ne mu lwatu. Tuteekeddwa okuba nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala budde obw'emisana n'obudde obw'ekiro. Waliwo atulaba oba tewaliwo akulaba, fuba nga bw'osobola okubeeramu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekkubo oba okwenywereza kutya Allah subhanahu wa ta'ala lyekkubo lyokka erigenda okutuusa eri Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa radhi, nga musiimu gy'oli. Saate ekkubo ly'okumujemera ery'okwebagala ebyo Allah byatuziyizzaako, kubo terikutuusa eri Allah subhanahu wa ta'ala nga akusiimye. Weefubeeko era weerwaneko obeeremu abo abatya Allah subhanahu wa ta'ala mu bwennyini bw'okubeera ng'omutya. Tolemererwa era teweerabiranga okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna akuteekemu abo abamutya. Edduwa alayhi salatu wassalam ezimu ku ezo ze yakozesanga yedduwa egamba nti Allahumma inni as'aluka alhuda wattuqa walafafa walghina. Naawe gikozese
otegeeze Allah subhanahu wa ta'ala mugambe nti Allahumma inni as'aluka alhuda mukama wange Allah nkusaba ompa obulungamu wattuqa era ompa okubanga nkutya wal afafa era Allah wange ompe okubeera nga ndi mwetoowaze akola ebintu byange naye nga mbikola mwana wattu mu bwetoowaze wal ghina osabe Allah kuwe obugagga kubanga Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ghani ye mugagga era agaggawaza ebitonde bye tulemererwanga okumusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga akuteekamu abo abamutya ensonga enkulu ennyo lwaki tuli mu nsi sirema kubeera nga nayo njibajjukiza abange yakwawula era yakusinza Allah subhanahu wa ta'ala yensonga lwaki Allah tabaraka wa ta'ala khalaqana yatutola n'atuteeka mu nsi muno era n'afuula obugabirizi bwaffe nga bwangu Allah ne yeesigaliza ebikwata na kubeera nga atugabirira tugende mu maaso n'okubeera nga tumusinza kiba kya nnaku omusiraamu okubeera nti yeerabira ensonga enkulu lwaki yajja mu nsi bamusanga awambagatanya ebirala bamusanga ebirala biteekamu amaanyi mangi nnyo ate bw'atuwa ku nsonga enkulu lwaki Allah yamutonda n'omusanga nga munafu n'omusanga nga tafaayo n'omusanga nga mugayaavu eri mwana wattu okusinza Allah subhanahu wa ta'ala bino mwana wattu ebirala bye tukola kunoonya ssente kuzimba mayumba kuwasa bakyala n'ebirala ebyo mwana wattu Allah yabitukkiriza tubikole naye si kyekikulu ekikulu ennyo gye tuli kubeera nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza nti essira n'amaanyi gaffe amangi twandibadde tugamalayo twandibadde tugolesa nnyo eri ekyo ekikulu naye kyewuunyisa okubeera nti ate ensonga enkulu Allah subhanahu wa ta'ala lwaki yatutonda tusiŋŋaanibwa tuli bagayaavu ku yo nga n'amaanyi gaffe tuteekayo matono nnyo so nga ebirala bye tugenda okuleka tubiteekamu amaanyi mangi mukkirize darusu yaffe ey'olwaleero nga tugenda okwongereza ku musomo gwaffe tutandike ne aya eno eriko omuwalimu yateekako ekigambo kigamba yagamba nti bushra litaib yagamba nti amawulire ag'essanyu eri oyo eyeenenya amawulire ag'essanyu agadde eri omuntu eyeenenya eri omuntu akola tawuba okwenenya kimu ku ebyo ebituwakatako buli muntu yenna okubeera nga yeenenya okuva ku nze ayogera nammwe abampuliriza n'abo abataliiwo tuli abantu aboonoona tuli abantu abasobya tuli bakasobeza twonoona lailan wa nahara obudde obw'emisana n'obudde obw'ekiro era olina ebyonoono bye weemanyiiko nga nange byennina bye neemanyiiko naye Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo omulyango yateekawo ezimu ku makubo oba emu ku nsonga omuntu mwayinza okuyitira Allah okumusonyowa nga n'emu ku kkubo ekkulu abange lya tawuba lyakubeera nga mwana wattu weenenya wabaabu tawuba n'omulyango gw'okwenenya al-ana maftuhu essaawa zino omulyango ogwo muggule nkukubiriza nga nange esseeresa eyo wandibadde oguyingira waliyo akaseera akagenda okutuuka oyagala okuyingira omulyango ogwo nga tekikyasoboka so nkukubiriza okubeera nti ekikwatana n'okwenenya tokiwandowooza ndala wabula weenenye nga Allah subhanahu wa ta'ala tannaba kubeera nga akutwala Luqman al-Hakim omu ku bamanyi omu ku baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abalongoofu yali alaamira mutabani we n'amugamba nti ya bunayya owange gwe mutabani wange la tuakhiru tawba tekakutandanga n'okeereya kye bayita okwenenya la tuakhiru at-tawba weegendereze weewale kye bayita okukeereya ki tawba oba okwenenya lwaki kubanga nti yamugamba nti fa innal mauta qad ya'ti baghtatan okufa kusobolera ddala okutuukako kibwatukira ng'obadde okyagamba nja kwenenya tomanya kammalirize kino kammale kino Allah subhanahu wa ta'ala n'akutwala so kwenenya kimu ku ebyo ebyebbeeyi omwani bw'amaze okugamba nti bushra litaib oba okusanyuka bishara litaib okusanyuka oba amawulire ag'essanyu eri omuntu yenenya kyavaleeta aya eno jojja okusinkana mu sura Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga amazambi amanene omusiraamu
bateekeddwa okwewala abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ebimu ku ebyo batakola n'abitulaga omuli obwenzi omuli shiriki omuli okuttiŋŋana n'ebirala naye Allah tabaraka wa ta'ala bw'amala okubitulaga kyava agamba nti illa man taaba okujjako ng'amaze n'okulaga nti ajja kuvunaana era waakubonereza abanaakola amazambi ag'amanene ne batuuka okugafiirako nga tebeenenyezza Allah ajja kubavunaana ebibonezo Allah byagenda okubawa yagamba nti yudha'afu lahu al'adhabu yawma alqiyama Allah ajja kubadabolingira Allah ajja bakubisiza mezo byagenda okubawa n'agamba nti wayakhrude fihi muhana abateekere eddala n'emuliro bagubeereremu ddala nga tebagenda kuguvaamu so tulina amazambi ge tukola tulina ensobi ze tugwamu nga wallahi zigenda tutuviirako okubeera nga Allah atwokya n'okubeera nga atuvunaana naye ekkubo lyokyali nti oli mulamu olinayo chansi y'okubeeramu abo abeenenya Allah bwe yamaliriza okutulaga ebyo n'atulaga amazambi ago n'atulaga n'akabenje kaago gagenda kuteekesa nnyinigo mu muliro nga tagenda kubeera nga aguvaamu era Allah amukubisize amudabolingire n'ebibuzo byagenda okuba nga amuwa Allah tabaraka wa ta'ala yamaliriza agamba nti illa man taaba okujjako gw'atagenda kubonereza gw'atagenda kuteeka mu muliro ogwo obugenderevu n'obugenderevu yadde yakola ku byonoono ebyo Allah yagamba nti illa man taaba okujjako anaaba yeenenyezza wa amana nakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala bino byabadde akola abadde abikolera bweru wa bukkiriza muntu bw'abanga tasaala muntu bw'abanga ali ku bushiriku omuntu bw'abanga ali ku bubbi byonna byakola tabeera mu bukkiriza yataba ku bukkiriza wabula bw'akomawo ne yeenenya nakkiriza Allah kuba Allah agamba nti illa man taaba okujjako eyeenenya wa tawba n'ekiyitibwa tawba arrujuu ila Allah omuntu okukomawo eri Allah subhanahu wa ta'ala n'akomawo n'atandika okugondera Allah n'aleka ebyonoono Allah byamugaana muddo n'akomaga nti akati nkomyewo eri Allah wange subhanahu wa ta'ala ne yeenenya n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga amusonyiwa ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala agambye nti illa man taaba okujjako anaaba yeenenyezza wa amana nakkiriza Allah wa amila amalan saliha n'abeera omukozi agenda okukola emirimu emituufu n'akola ebikolwa Allah byasiima ku ye Allah byayagala kitegeeza nti bw'akola Allah byayagala alese Allah byabadde tayagala abivuddeko abirese kati atandise kukola byokka Allah byasiima Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanati wa kana Allahu ghafuran rahima Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti abaddu abo bagenda okuwaanyisiza bagenda okukyusizaamu addire ebyonoono byabwe ebibadde ebyonoono ezibadde ensobi ze bali Allah azifuulemu ebirungi gye bali subhanallah baganda bange ekyo kyessanyu era kyabbeeyi era kiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu at-tawwabina Allah agala nnyo abantu abeenenya olw'ensonga tunuulira Allah bwaddira ezibadde ensobiizo ezibadde ensobi zange olw'okuba nkoze tawuba olw'okuba neenenyezza nembeera nga nzikiriza Allah nendeka ebyonoono nenkola emirimu emituufu Allah addira ziri ensobi n'azifuulamu ebirungi gy'oli yafundikira aya eyo ng'agamba Allah subhanahu wa ta'ala wa kana Allahu ghafuran rahima wa kana Allahu ghafura rahima Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo ghafura kitegeeza Allah muyitirivu wa kusonyiwa amazambi oba ameka oba mangi kyenkana wa ghafura Allah gonna agasonyiwa oba ezambi ddene mu bunene bwalyo nga naawe gati lino Allah asobola oddisonyiwa nga ddene nnyo ghafura Allah mutubwa kubeera nga asonyiwa ate n'agamba nti rahiman Allah subhanahu wa ta'ala rahiman muyitirivu wa kusaasira Allah subhanahu wa ta'ala wakisanyo Allah Allah atukowoola Allah atuyite entakira abange tuwenenye abange abaddu bange mwenenye Allah atugamba nti ya ibadi abange mu abaddu bange innakum mazima ddala mmwe tukhti'una mwonoona musobya laylan wa nahara
emisana n'ekiro n'agamba nti wa ana aghfiru dhunuban jamia naye ate nze Allah wammwe nsonyiwa amazambi gonna nsonyiwa ebyonoono byonna n'agamba nti fastaghfiruni munneetondere munneegayirire munsabe okubanga mbasonyiwa aghfir lakum nja kubasonyiwa idhan ibadallah temugayala temukoowa kigambo kusaba Allah basonyiwa olw'ensonga tusobya olw'ensonga twonoona n'ekyo tumanyi Allah lwatutwala weyambisa akadde k'okyali nti oli mulamu okomewo era ove ku byonoono okomewo eri Allah wo subhanahu wa ta'ala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقام بك محمد عليه الصلاة والسلام يقام أنت التائب من الذنب كمن لا ذنب له يقام أنت التائب eyenenya ataibu eyenenya nava ku byonono naleka ensobi naleka ezambi yagamba nti kamalla dhamba lahu addayo nafaanana nga atalikolangako ezambi tauba kitegeeza nti enaazo omwana adamu tauba ejjisaako omwana adamu ensobi nabeeranga mwana wattu gyatakolangako. Waqala sallallahu alayhi wasallam era y'omu alayhi salatu wassalam n'agamba nti annadam tauba yagamba nti annadam tauba yagamba nti okwejjusa abange ye tauba yennyini nobeera onoga nti kino nakola kyaki lwaki nakola kino lwaki na kino nakikola buli lwofunamu omutima ogwo buli lwe wejjusa ku kikolobero kye wakola ku kyonono kye wakola ku zambire wakola mwana wattu muyogamba nti lwaki nalikola Allah wange bw'anaalimbuuzaako bwe nasiikana Allah yagamba ekyo kyokka ekyokwejjusa yeeyitibwa tauba ewedde emirimu kubanga kathira minannasi bangi bantu obasinkana ng'ate amazambi beenyumiriza mumenyumirize amazambi bageewaanira mu bwewaanizi yakola obwezi naye omusanga musanyufu subhanallah talinaamu yadde okwejjusa talinaamu yadde okutya omusanga munnanga agenda bugenzi mu maaso naye ate mwana wattu bba abaddu abalina okutya mu mitima gyabwe obasinkana baga nti Allah tusonyiwe obasinkana bejjusa beebuuza lwaki baakola kino era nga baga nti Allah bw'anaatubuuza tugenda kumwanukula tutya. Idhan ibadallah atauba okwenenya abanga omulyango kyali muggule guyingire ng'okyasobola okubanga oguyingira. Yagamba Imam Ibn Qayyim al-Jawzi alayhi rahmatullah n'agamba nti ku dunia kuliko omugga naye omuntu yenna anaagaana okuwugira oba anaagaana okunaabira mu mugga ogwo aguyingiramu n'anaaba ekko limuvaako n'aga nti ataaguyingiremu omugga ogwo gunaabiramu agenda kunaabira mu mugga oba ajja kunaazibwa mu mugga gwa jahannam oba mu mugga ogw'omuliro. Kitegeeza nti omugga gwategeeza wano gwa tauba anaagaana okwenenya Allah ajja kubanga amuvunaana abange tulongoose era tukole ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byayagala kuffe era byasiima. Ennyongereza tetera kuba ntono eddakiika zetusigazaawo mu kwejjukanya kwaffe katwongereze ku musomo gwaffe ogugamba nti aqwalun wa af'alun ebimu ku bigambo wa af'alun n'ebikolwa waladat fiha ujurun azima ebiriko mwana wattu empeera nga nnene. Tuzze mpolampola nga tusenvula olwaleero tutuuse omulundi ogwayita twakoma ku namba 43 bwembanga seerabidde twalaba omuwalimu ng'atukubiriza okusiiba okwa sunna bwe twalabira omuntu okusiibayo olunaku ng'olusiiba kuwa Allah subhanahu wa ta'ala siyam yawmun fi sabilillah omuntu okusiibayo olunaku n'olusiiba mu kkubo ly'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bimu ku ebyo ebyebbeeyi by'okubirizibwa okubeera nga mwana wattu otuukiriza era osiibeyokko kubanga okusiiba emu ku ibaada ez'ebbeeyi gumu ku mirimu Allah subhanahu wa ta'ala gyasiima era gyayagala ku ggwe n'atukubiriza siyamu 3 ayami min kulli shahr omuntu okusiiba yennaku 3 mu buli mwezi ennaku ezo ayyamul bid mulimu ennaku enjeru. Tunuulira olwaleero tuli mu mwezi ogwa Rajab nnaku z'omwezi zirimu 5 omwezi gwa Rajabu gumu ku myezi egy'emizizo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala suratu eyitibwa Tauba Allah atugamba nti inna iddata ash-shuhuri inda Allahi 12 shahara Allah agamba nti mazima ddala omuwendo gw'emyezi
egimanyiddwa mu maaso ga Allah giri emyezi 12 n'agamba nti yawma khalaqa as-samawati wal ard okuviira ddala ku lunaku olusooka Allah lwe yatonda ensi eno n'eggulu Allah agamba giri emyezi 12 naye mu myezi egyo gyonna 12 n'agamba nti minha mulimu mujjo arbaatu hurum mulimu emyezi ena hurum nga gyo gya mizizo egy'emizizo egyo Allah n'atugamba nti fala tadlimu fihinna anfusakum abange temweryazaamaanyizaamu alayhi salatu wassalam n'atuwa n'agamba nti thalatha mutawaliyati yagamba nti emyezi esatu gigobereŋŋana emyezi esatu giddiriŋŋana mu egyo emyezi egy'emizizo n'atuwa dhulqaada guba gwa 11 dhulhajji guba gwa 12 muharram gwe mwezi ogusooka mu myezi egy'obusiraamu kyava agamba nti wa rajabu mudar ate ye rajabu mwana wattu yeeyawudde baina aljumada wa shaaban gwo rajabu ali wakati w'omwezi ogw'omukaaga oguyitibwa jumada saate mu maaso waagwo waliyo omwezi ogw'omunaana oguyitibwa shaaban kati omwezi guno gwe tulimu omwezi ogw'omusanvu oguyitibwa rajab gumu ku myezi egy'emizizo Allah atugamba nti fala tadlimu fihinna anfusakum temweryazaamaanyizaamu emyoyo gyammwe n'obulyazaamaanyi Allah wano bwatugaana kubanga obulyazaamaanyi a'zamu obusinga okubanga bunene abange bwa shiriki bwagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala obwo tubwesambe tubuleke obulyazaamaanyi obulala bwakwebagala mazambi abange nabwo tubuleke obulyazaamaanyi obulala ye mwana Adamu yekennyini okwekolako obulyazaamaanya ng'aleka ng'agayaalira okukola emirimu emirungi ng'okusaala essala 5 ng'okusoma Qur'an ng'okusiibako buli lwoleka ebikolwa ebyo ebirungi Allah byakulagidde obeera weekozeeko obulyazaamaanya mbakubiriza nange sereseeyo omwezi guno ogwa Rajab gumu ku myezi egy'emizizo tusiibiremu abasobodde okusiiba mande lwakuna abaddu mwe bali nga bazisiiba zisiibiremu oleme kubamu abo abeeryazaamaanya mulimu mwana wattu ayyamul bid nawe mugenda kubaamu ennaku enjeru 13 14 15 bwe zinaatuuka beera wattu beeramu abo abazisiiba mulimu omuntu okukoleramu ebirungi ku saddaaka n'ebirala so teweegayaalirira beeramu abo mwana wattu abakoleramu obulungi olwaleero omwali mu nnamba 45 twalaba salatu taraweeh nga naye agikubiriza omuntu okubeera ng'agisaala lwaki sigibuuse yes ramadani enaatera okutuuka era bwe beetuuse egenda okutuuka nga kino okimanyi nnamba 44 yagamba nti salatu taraweehi maa al-imam hatta yantahi yagamba nti okusaala ekikolwa ekirala nga kirina empeera ennene nga kiriko obulungi bungi yagamba nti okusaala salatu taraweeh oba gye twakazaako tarawiya ng'ogisaalira emabega waani wa imam paka imamu lwanaamaliriza gumu ku mirimu egy'ebbeeyi mbakubiriza ramadani bwebanga ekusiŋŋaanyeewo kuba nayo kati ebuzaayo ekiseera kitono okubanga etuuka ne bweba etuuse mu mirimu gy'okubirizibwa okubanga okolera mu mwezi gwa Ramadan abanga mulimu okusaala kusatu taraweeh era weegendereza ebyokulya okendeezaako abamu abaddu mwe bali abategedde obulungi bw'okugisaala nga bw'asiibuka kwakoma ali ayamba envuga 2 ne kajuyisi ke n'alinda salatu taraweeh n'agisaala nga mwana otagenda kuyigaayigana naye omulala olusiibulukuka omusanga ali echapati 3 omusanga akutte eswani y'omuceere ebikopo by'obuugi 3 kati bagenda okutuuka mu kaseera mwana wattuka okusaala taraweeh nga yenna abwegedde nga yenna talina wasiza nga tutereere nga talina wasiza tasobola kubanga agisaala n'abantu balabako bagwa ebigo basumagira lwaki kubanga yakoze emisana yakooye ate yasiibye kati ate agasseeko okupakira emmere nga nnyingi kubanga abamanyi batugamba man akala kathira omuntu bw'ayitiriza okulya ennyo naama kathira yeebaka nnyo muntu bw'ayitiriza okulya ennyo mwana wattu otulo abeera natungi kuba ebiyungo byonna bikoowa omubiri gwonna gukooye kati bwagwawo byonna bibeera mwana wattu byebase ne yeebakira ddala so mbakubiriza salatu taraweeh obwebanga Allah akusiŋŋaanizaawo ramadani y'omulundi guno nga bwenaatera okubanga etuuka era nga tumusaba Allah atutuuseeyo atuwa obusobozi obunaagisiiba naye bweba ekusanzeewo beera mu abo mwana wattu abanaasiiba era n'ekimu ku ibaada z'otalina kusubwa naddala emyaka egyaffe alhamdulillah nga bwe tusigaddemu tuli bavubuka amaanyi gakyalo tonnakaaba mugongo tonnakaaba magulu tonnakaaba birwadde byanjawulo manya nti eyo essala faayo ojjumbire ku yo okubeera nga ogisaala
omwani bw'agireeta wano yatweterako hadithi nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti inna rajula mazima ddala omuntu yenna inna rajula mazima ddala omuntu yenna idha salla ma'a al-imam bw'asaala ne imaamu we hatta yansalifa paka imaamu lw'anaamaliriza yagamba nti husba lahu qiyamu llayla mwana wattu abalibwanga amaze ekiro kiramba ng'ayimiridde omuntu asaalira emabega wa imaamu osadde naye salatu tarawehi n'ogimaliriza bw'ogimaliriza nodde ewaka ne weebaka naye subhanallah obulungi obukirimu obalibwa oba oweebwa empeera ez'omuntu asadde ekiro kiramba baganda bange kizibu era si kyangu okubeera nti osobola okusaala ekiro kiramba paka obudde lwe bukya naye ate obulungi buno ogenda kubufuna senga osadde tarawehe emabega wa imaamu paka lwagimaliriza mwana wattu naye osanga abalala olusibuka nadda ku puulu olusibuka nadda mu mboozi n'agenda mu kibanda alabe firimu n'ebirala nadda mu birala songa omwezi gwa bbeeyi omwezi bangi abasaba allah gubasiŋŋaanyeewo ogwo bafune ku chansi ezo naye osanga abalala bagayaala n'amazambi gaffe ge tulina nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti man qaama ramadan omuntu ayimirira mu mwezi ogwa ramadan yagamba nti imanan wahtisaba okuyimirira kuno kwayimiridde nga musiraamu ddala akkiriza allah wahtisaban yarju thawaba allah ng'asuubira empeera za allah subhanahu wa ta'ala mu kikola kino kyakola n'akisengejja n'akikola ku allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi allah musonyiwa amazambi ge yakulembeza kati okusaala salatu tarawe gumu ku bimu ekikusonyiyisa ate kimu ku ebyo allah byakuwandiikako oba owandiikwako ng'amaze ekiro kiramba nga mwana wattu oli mu kusinza businza oyimiridde ng'osaala otendeeza allah subhanahu wa ta'ala baganda bange obulungi obwo mwana wattu ku bumu ku obwo obw'ebbeeyi kikolwa n'aba 44 n'aba 45 omwami ateekawo n'agamba nti al-umratu fi ramadan al-umratu fi ramadan ekikolwa ekirala nga kirina empeera mpitirivu nnyo nga kiriko empeera nnyingi yagamba nti al-umratu omuntu okukola umura nga umura eyo agikoledde mu mwezi ogwaki ogwa ramadan umura kyeki umura yogenda mwana wattu okulambula ennyumba yaani ya allah subhanahu wa ta'ala era nga kya sunna si kyatteeka naye mu ku sunna ezikubirizibwa kwoyo allah subhanahu wa ta'ala gwaba wadde obusobozi n'agenda mwana wattu abeere nga alambula ennyumba ya allah subhanahu wa ta'ala era abaddu abakitegedde bwe twakulira nga mwana wattu mu uganda ekya umura kyatiikirako katono mu ramadani awo abatonotono ne bagendako naye olwaleero buli mwezi waliyo kampuni ezitwala abantu Makka nga bagenda buli mwezi Januari bagenda ogwokubiri bagenda buli mwana wattu so naffe tusaba allah subhanahu wa ta'ala atugabire omugabo tusaba naffe allah atuwe ku busobozi tugendeko tulambule ku nyumba y'okiibwa allah subhanahu wa ta'ala n'essaawa zino we twogerera abantu bali mu kweteekateeka bali mu kusasula ssente zaabwe bagende bakole umura eno gye tusomako gye twogeddeko ekikola kiri omwalimu kyagambye agambye nti al-umratu fi ramadan omuntu okukola umura mu mwezi ogwa ramadani kimu ku bikolwa ebizitowa kimu ku byebbeeyi omuntu byasobola okukola nga mwana wattu biriko obulungi bungi yaleeterawo hadithi eno nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti umuratun fi ramadan yagamba nti umura ekoleddwa mu mwezi ogwa ramadan yagamba nti ta'diru hajjatan au hajjatan ma'iya yagamba nti yenkanankananga hijja omuntu akoze umura mu mwezi ogwa ramadan umura eyo obuzito bwayo yenkanankananga hijja ate nga ne hijja eyo olinga agikoze n'omubaka muhammad alaihi salatu wassalam olaba obuzito obwo olaba nti yabbeeyi omuntu okubeera nti akola umura ng'agikolera mu mwezi gwa ramadan essaawa zino bagenda era empeera zaabwe tusaba allah azibawe era bazifuna ez'okubeera nti bagenze mwezi gwonna gwe babagendeddemu naye ate tunoonya nnyo ekisinga bw'obuuza kisingako essaawa zino tugamba nti agenze mu mwezi ogwa ramadan n'akola umura ye ate enzito nnyo okusinga agikoledde mu mwezi omulala kubanga ekisooka ibaada zino zisinziira hasiba
makan wa zaman kisinzira ku kifo wogikoledde n'ekiseera wookoledde kati umura ekigifuula eya ramadani okubanga nzito ogikoledde mwezi nga nagwo muzito ogikoledde mwezi gwa ramadani so yabbeeyi omuntu okubeera nga mwana wattu agikola abeere nga alambula ennyumba y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala era tugamba nti empeera ezo omuddu abeera nga azifuna ne mu hadithi endala yagamba alayhi salatu wassalam man tafa bilbaiti yagamba nti omuntu alambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala wasarra rak'atayn nasara mwana wattu era kabbiri kana ka'adri raqabatin yagamba nti afaanana ng'omuntu atadde ensingo y'omuddu abeeranga atadde mwana wattu ensingo y'omuddu olw'okubeera nti afuddeyo n'abeera mu abo abakola umura oba okulambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala eri mwana wattu kifo kya nkizo kifo kya bbeeyi obulungi bungi omuntu okusaalirako obusaalizi mu masjidi haram n'afuna esswala la hawla wala quwwata illa billah esswala emitwalo 10 ogenda zisaala ddi ziwere n'agenda n'asaalako mu masjidi nabawi masjidi ya nabbi sallallahu alaihi wasallama n'ezitowa esswala 5 so obulungi obwo bwa bbeeyi omuntu okubeera nga yaharisu alaiha abeere nga abululunkanira era abeere nga asaba Allah subhanahu wa ta'ala naye abeere nga abumuwa so ekikolwa namba 45 nga kiriko empeera empitirivu omwalimu agambye nti al umratu fi ramadan omuntu okukola umura mu mwezi ogwaki mu mwezi ogwa ramadan yenna aba alina obusobozi Allah subhanahu wa ta'ala idha fataha Allahu laka Allah bwaba kusumululidde nakugulirawo wa razaqaka nakugabirira mwana wattu nakuwa kasente ng'okawezezaawo genda mwana wattu obeere mu abo abalambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala n'aba 46 eri ebadde umura ate wano yagamba nti alhajju almabrur yagamba nti ekikolwa ekirala nga kiriko empeera nnene nga kirina empeera mpitirivu yagamba nti alhajju almabrur yagamba nti ye hijja ekkiriziddwa hijja ekkiriziddwa Allah n'akikuwa n'okola hijjayo ikhlasan lillah n'ogikola ku lwa Allah tokoze kabandabe kubanga mwebali omuntu n'agenda okukola hijja ng'ekimututaga nti basusse okumpita haji basusse okumpita hajjati nange kaŋŋende ekyo kiveewo era oludde e Uganda n'akwata omuzindaalo naga nti ndowooza ababadde bampita hajjati nga mukisaagiramu kati mukyongeremu amaani anti nakimaze n'omusango malanga era alwana nga tebakimuyise gwe hijja ekoleka nze hajjati nze haji baganda bange yes naye enniya kikulu nnyo okubeera ng'ogirongoosa hijja obeere ng'ogikoze onoonya Allah subhanahu wa ta'ala kola ki kubeera nga yeyekka akusiima kubanga omulimu ogwo gwa bbeeyi tosaana gusaagiramu حديث موالم جاليتا وانو يقام انت قال صلى الله عليه وسلم يقام مكة محمد عليه الصلاة والسلام من حج يناكل هجة ناقام انت فلم يرفث ناتا هجيو ناتا جزنيرم فلم يرفث ولم يفسق ناتا زنيرم حجيو ناتا يونونيرم حجيو يقام انت رجع uliro bulungi buno omuntu bwafuna akoze hijja Allah n'ajikkiriza yagamba rajaa kayaumi waladatuhu ummuhu yagamba nti akomawo okuva e Makka nadda mu nsi oba Uganda oba yavudde Kenya oba mukudda mu kitundu kye yavuddemu akomawo okudda mu kitundu kye yagamba nti kayaumi waladatuhu ummuhu ng'alinga olunaku maama olwo yamuzaala ng'alinga olunaku maama olwo yamuzaala amakulu kikyategeeza mu mazambi nga talina kyonoono kubanga hijja ekkiriziddwa esonyiyisa omwana Adamu ebyonoono bye Allah subhanahu wa ta'ala amusonyiwa omu kubaddu bwe yajja n'abuuza alayhi salatu wassalam naye nti ya Rasulallah giriwo emirimu egisinga emirimu nga gya bbeeyi n'amugamba nti wal hajjul mabrur ne hijja ekola etya ne hijja ekkiriziddwa yaleeta hadithi eyo n'atuwa ne hadithi ey'okubiri ku nsonga eyo n'agamba alayhi salatu wassalam yagamba nti wal hajju ne hijja al mabrur ekkiriziddwa laysa lahu
jazaa'un yagamba nti ne hijja entuufu Allah jakkiriza terina mpeera ndala yonna illa aljanna okujjako ejjana. Allah subhanahu wa ta'ala akuwa ejjana. Olaba abaddu abategedde obulungi buno omusanga nti yadde sinnazimba yadde sinnagula poloti ne Allah kampadde kasente kangende nsooke ntuukeko e Makka kansooke ngende nkole hijja kansooke nange namuze ejjana ya Allah kansooke ngule ejjana n'agenda bw'agenda n'enniya eyo ate Allah subhanahu wa ta'ala kuba ekifo ky'abagenzeemu kifo kya nkizo n'awanikirayo emikono gye n'asaba ku Allah subhanahu wa ta'ala ate nadde Uganda Allah n'amusumululira kasita abeera ng'alongoosezza enniya ye n'akula ng'akoze kuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan ibadallah abanga baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ogumu ku mirimu oba ku kikolwa nga kirina empeera nnene era nga kirina obulungi bungi alhajju almabrur hijja ekkiriziddwa. Tufune adhan. Naam, bismillah walhamdulillah. Oluvannyuma lwa adhan okusinziira kadde nga bwe kafaanagana olwaleero katusembyeyo ekikolwa namba 48 ekimu ku ebyo omusomo gwaffe gugamba aqwalun wa af'alun, aqwalun ebigambo wa af'alun n'ebikolwa waladat fiha ujurun azima nga biriko empeera nnene etujja twekubiriza oba oliawo kyolinako obusobozi okikole, kyotalinaako obusobozi osabe Allah subhanahu wa ta'ala akuwa obusobozi naawe obeere mu abo mwana wattu abakyettanira.
n'aba 47 saayagadde kubibuuka kuba yadde ebbanga lyabyo ebimu likyaliko mu maaso naye ekijja omanyi kyekisingako okubanga kirungi okutambula n'okumanya sizoni egenda okutuuka eyatula nti mutuufu ekyo nali nkiwuliddeko era kyali kinkubiriziddwako okikole ng'otaddemu amaanyi. Namba 47 yagamba nti al-amaru as-salihu yagamba nti okukola emirimu emituufu fi al-ashri al-ula min shahri dhil-hijja, okukola emirimu emituufu mu mwezi ogwa dhul-hijja. Omwezi ogwo guba gwa 12 gwe mwezi ogusembayo mu myezi egy'obusiraamu era gumu ku myezi egy'emizizo. Kati ennaku 10 ezisooka okukoleramu omulimu omutuufu kya bbeeyi era omulimu ogwo guba guzitowa gwonna gw'oba okoleddemu guba gwa bbeeyi. Olwa hadithi eno nabbi sallallahu alayhi wasallam gye yatugamba nti ma min ayamin yagamba nti teriyo nnaku zigenda kubeerawo era abamanyi babazoogerako ne bagamba nti afdalu ayamu duniya, bagamba nti ze ennaku ezisinga obulungi mu duniya, ennaku ezisinga obulungi mu duniya. Era ennaku ezo ezisooka bazigereegeranya n'ennaku 10 ezisemba ku mwezi ogwa Ramadhaani. Ne babuuza nti 10 erisemba mu Ramadhaani lizitowa kituufu, ate ennaku ezisooka mu mwezi ogwa Dhul-Hajji nazo zizitowa, ziriwo ezisinga ku zinne waazo. Abamanyi abamu ne bagamba nti obulungi bw'ennaku 10 ez'omwezi mwana wattu ogwa Dhul-Hajji zo obulungi bwazo wezisingira ku ziri mu budde obw'emisana, ate ziri ne zisinga mu budde obw'ekiro, kubanga obudde obw'ekiro mwe muli Laylatul Qadr era nezisigala zikola ki zizitowa. So obulungi obwo bungi, Allah bw'aba zikusiŋŋaanyizaawo nazo n'obeeramu abo abalamu ofubanga nga bw'osobola okubaako ky'okoleramu, oyongerangamu amaanyi mu kusinza Allah mu mirimu emituufu gy'osobola beera ng'ogikola. Atugamba alayhi salatu wassalam, ma min ayamin, teriyo nnaku al-amaru as-salihu fiha, ng'emirimu emituufu mu nnaku ezo, teriyo nnaku ng'emirimu emituufu mu nnaku ezo ahabbu ila Allah, ng'emirimu emituufu egyo omuntu gy'akola ahabbu ila Allah, gyagalwa nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba nti min hadhihi al-ayami, okusinga ennaku zino, nnaku ki? Yani ayyama al-ashr, ennaku 10 ez'omwezi ogwaki ogwa Dhul-Hajji ezisooka. Ezo ennaku ye muntu bw'aba asiibiddemu, asaaliddemu, asaddaakiddemu, emirimu egyo gyagalwa nnyo. Gye tukola mu myezi gino gyagalwa era tewali mutawaana, naye kiyaga nti ahabbu nga gyagalwa nnyo olwagalo olw'ekika ekyawaggulu, nga Allah agyetaaga nnyo mwana wattu gyegyo omuntu gyakolera mwezi ennaku 10 ezisooka ku mwezi ogwa Dhul-Hajji. Bw'amala okyogera bw'atyo qaalu, bamugamba nti ya Rasulallah, owange omaka wa Allah, wala al-jihadu fi sabilillah, wala al-jihadu fi sabilillah, ya Rasulallah, kebeere jihadi yadde agenze mu kkubo lya Allah naye nsigala musinga. Kubanga jihadi mu kiseera ekyo omwana wattu ezo nnaku za mizizo okuggyako omuntu akulumbye naye nga tebalwaniramu, babeera mu nnaku nga mwana wattu ze za kitiibwa. Kati ate senga oli aba agenze mu jihadi n'abeera ng'alwanye kwa jihadi mulimu gwa bbeeyi guzitowa, naye gwe n'osigala n'osaala n'osaddaaka n'osiiba n'okola ebirungi. Kati wanga nti ya Rasulallah, n'agenze mu kkubo lya Allah nze mumusinga. Kyava agamba alayhi salatu wassalam, n'agamba nti wala al-jihadu fi sabilillah, kakubeere kulwana mu kkubo lya Allah. Yagamba nti illa rajulun, yagamba nti okujjako oyo ow'omu jihadi ye musajja yenna kharaja binafsihi wa maalihi falam yarji' min dhalika bishay'in. Yagamba ow'omu jihadi gw'otasinga y'oyo agenze mu jihadi ye kennyini n'emmaali ye n'atakomawo, amakulu n'afiirayo, afiiridde mu kkubo afiiridde mu jihadi lutalo lw'eddiini, oyo mwana wattu gw'otasinga. Naye abasigadde ng'agenze nadda ne balwana ne bakomawo, abo osobola okusigala nga mwana wattu obasinga. Kiraga nti ezo ennaku ziba za nkizo. Allah yazirayira wal fajr wa layali al-ashr,
Allah yalayira mwana wattu obudde nga bukya naye gyenderadde aya eyokubiri Allah yagamba nti walayali al-ashir n'ebiro 10 ebiro 10 qala Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma omu ku bavunuzi bakakensa alayhi salatu wassalam bwe yasabira edduwa n'agamba nti Allahumma faqihuhu fi ddin ay Allah Abdullah ibn Abbas ono beera ng'omukenkula mufuule kakensa mu ddiini wa'allimuhu ta'wira era omuyigize n'okuvuna Qur'an yagamba nti Allah kyeyali ategeeza walayali al-ashir Allah yali ategeezaamu ennaku 10 ezisooka ku mwezi ogwa Dhulhajji Allah yazirayira tegeeza nti za nkizo era za bbeeyi yenna Allah gw'aba azisiŋŋaanizaawo weefubeeko weerwaneko obeeremu abo mwana wattu abakoleramu ebirungi wallahu a'la wa a'lam ebiri wano byo bikyaliwo byetukyalaba naye mukkirize ebyolwaleero tubifundiikirirawo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atugase n'ebigambo ebyo atusonyiwe ensobi ze tugwamu nga abatonde okujjako nga waliwo alina kyayizeemu ng'ayinza okukitusheyalingira ne tubeera nakyo ffenna ne tuganyulwamu oba okubaako ekibuuzo kyabuuza bwe tuba nga tukimanyi dakiika ziriwo nga 3 oba 4 waliwo alina kyagamba Assalamu alaikum wa rahmatullah waliwo alina kyagamba oba tewali alina kyabuuza masha Allah tewali alina kyayizeemu akitubuulire ffenna tugende nakyo okuba we twatandikidde ekale bw'aba nga tewali nsaba Allah atugase nabyo era atuwa obulungi obw'okutuula mu kifo kino okuva we twamaze salatul magharibi paka salatul ishaa'i weeyingiriddewo era nga tugenda kuba nga tugisaala mbakubiriza era nga mbajjukiza nti olunaku olw'enkya lwakuna muffe abeera asobodde okubeeramu abo abasiibako kyabbeeyi beeramu abo abasiiba biidhinillah bw'oba nga tosobodde kusiiba era tosubwa mpeera zakubaako bw'ojjukiza oba oliawo ye n'asobola okusiiba Allah subhanahu wa ta'ala n'akuwa obulungi obwo nabategeeza omulundi ogwayita nti ennaku z'omwezi 26 27 omwezi guno ye wiiki ejja wiikendi ya wiiki ejja tugenda mu daruso ujja kuba lwakutaano olw'omukaaga tugenda kubeera mu darasa ekiboga akatundu bakayita Lwamata yenna alina kyosobola okuyambako ku daruso eyo tukusaba obeere nga otuyambako na kyonna kyosobola asobola omutwalo asobola kugula bitabo bya ssala tubigabira abasiraamu asobolayo Qur'ani asobolayo engoye na kyonna kyoba osobodde omulyango tugamba nti muggule okubeera nga otuyambako omulimu ogwo gubeere nga gutambula wallahu a'la wa a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh